Halo Uganda, muwanguzi Shadrack okuva mu Health Touch Uganda. Waliwo ebibuuzo bingi ebibadde biyitingana ng'olwaleero nzize ngezeeko okuddamu ebimu ku byo. Tuli mu kaseera nga abantu beeraliikirivu olw'ekirwadde ekiri mu kutwala obulamu bw'abantu baabwe, kubanga tubadde n'abantu ebbanga ppanvu abalina ebirwadde nga pressure, sukaali, obulwadde bw'omutima, obulwadde bw'ensigo, obulwadde bw'amawuggwe, kansa n'ebirala bingi, naye nga weebali ate nga tebalina buzibu bw'amaanyi nnyo bwe baliko, abamu ku bo nga bali ku ddagala naye nga obulamu bwabwe weebuli. Naye olw'embeera ya COVID eriwo, abamu ku bo kati omuwendo gweyongedde ogw'abantu abafa, era ne kireetera embeera ey'obunkenke mu ggwanga. Ebibuuzo bingi, kyova olaba nga tuvuddeyo okuddamu ebibuuzo bino. Olwaleero tugenda kwogera nnyo ku nsonga y'okujjanjabibwa ewaka singa obanga osangiddwamu obulwadde bwa COVID. Abantu abamu babuuza nti omuntu asangiddwamu obulwadde bwa COVID asobola okujjanjabibwa oba okulabirirwa ewaka? Njagala kugamba nti kisobokera ddala. Obulwadde buno bwe bwali bwakajja, waliwo embeera eyateekebwawo nti singa kizuulibwa nti olinamu obulwadde bwa COVID, nga bakukuumira mu kifo ekyenjawulo, n'abo abateeberezebwa okuba nti wayogeddeko nabo, wabasisinkanyeeko, mwabadde wamu, nga balondoolwa nabo ne bateekebwa mu kifo ekyenjawulo okwongera okubeekenneenya n'okubeetegereza okulaba embeera yaabwe bw'ebeera. Ekyo kyali kigendererwamu okuziyiza obulwadde buno okusaasaanira mu bantu. Wabula ng'olwaleero obulwadde kati bwasaasaana, tetukyasobola kukwata buli omu afunye bulwadde buno na kumukuumira mu kifo ekikuumirwamu abalwadde, era nga tekikyasoboka okulondoola abo ababeera bakolaganyeeko oba abaatabaganyeeko n'oyo asangiddwamu obulwadde, kubanga abantu bangi ate obulwadde bugenze mu bifo bingi. Wabula kati kye tukola, singa osangibwamu obulwadde naye ng'obubonero bw'olina si bw'amaanyi nnyo, tebwetaagisa kubeera nga amaaso g'omusawo gakuliko essaawa yonna mu ddwaliro, tukuwa amagezi nti genda ojjanjabirwe ewaka. Wabula nga waliwo by'olina okwegendereza awamu n'abantu abakuliraanye n'abantu abakwetoolodde. So njagala okuddamu ekibuuzo ekyo nga ngamba nti ye kikkirizibwa era kikolebwa ennaku zino omulwadde oba omuntu asangiddwamu akawuka ka coronavirus okujjanjabirwa oba okulabirirwa ewaka, okusingira ddala abo abatali na ndwadde endala eziyinza okuleetera embeera yaabwe okubeera embi. Endwadde nga kansa, obulwadde bw'ensigo, obulwadde bw'amawuggwe, sukaali, obulwadde obukendeeza amaanyi g'omubiri oba bwe tugamba nti omuntu alina suppressed immunity, abantu abatanywa sigala wa lubeerera ng'omuntu amaze emyaka mingi ku sigala, awamu n'abantu abatayambuka waggulu wa myaka 60, okwo kw'ogasse n'abantu abatali banene nnyo be tuteeka mu kiti ekigamba nti omuntu kati ali obese. Omuntu ali obese. So abantu abo bonna basobola okukuumirwa ewaka. Wabula amagezi ge nandikuwadde nti singa obanga ogenda kukola bw'oti, kyandibadde kirungi n'ofuna ennamba y'omusawo yenna, n'obeera nga osobola okukubira omuntu essimu singa embeera ebanga ekyuseemu, n'ofuna obuyambi mbagirawo. Ekibuuzo ekirala ekibuuzibwa nti kiki ekiyinza okukolebwa okuziyiza abantu ab'omu nnyumba emu okufuna
obulwadde buno bwa COVID bwaba nga waliwo omu ku bannaabwe ajjanjabirwa ewaka ekirwadde kino ekya COVID. Njagala okugamba nti waliwo engeri nnyingi ezisobola okukolebwa oba okuyitibwamu okutuukiriza kino. Ekisooka, omuntu alina ekirwadde kya COVID alina okukuumirwa mu kasengeke nga byayagala bimusanga eyo, emirimu gye agikolera eyo, bwe baba bakumuyonja bamuyonjeza eyo. Wabula bwe kiba nga tekisoboka nga tewaliiwo space eyo oba kasenge kanjawulo omuntu ono wasobola kukuumibwa, kijja kuba kirungi nti mu nnyumba mubaamu abantu abalala babeera wakiri mita emu okuva waali, kubanga tukimanyi nti akawuka kano katambulira mu mpewo naye ate kazitowa. So bwe kabeera nga kafulumya omuntu katugeze ng'ayogedde oba nga sizza, tekagenda wala nga tekannagwa wansi. Kati distance eno eya mita emu ekuuma abantu abalala obutafuna kawuka kano. Kijja kuba kirungi ennyumba okubeera nga empewo eyingira bulungi, amadirisa gabeere maggule, bwe kuba nga kuliko oluggi olusobola okuggulibwa lubeere luggule, empewo ebeere nga etambula mu nnyumba. Ekirala, omuntu alina obulwadde buno kyandibadde kirungi n'atakozesa buli kika kya mask okusingira ddala zino ezikolebwa ewaka ze batunga ku byalaani, ezitungibwa n'emikono mu bitengi. Kyandibadde kirungi okukozesa medical mask. Mask ezo ezisinga abangi muziraba za bbulu, osobola okugyegulira bw'oba nga osobodde. Kyandibadde kirungi omuntu omulwadde awamu n'abali ewaka okuba nga mukozesa mask eziri medical. Bwe kiba nga tekisoboka, genda mu maaso okozese ezo ezikolebwa ewaka oba mu ngoye. Kyandibadde kirungi okukendeeza ku muwendo gw'abagenyi abakyali ewaka, kubanga mu mbeera zaffe ne mu buwangwa bwaffe bwe kiwulikika nti ewa gundi waliyo omulwadde, waliwo abantu abajja ewaka okukyala n'okusaasira omulwadde, okumusabirako, okumwagaliza okusuuka amangu. Wabula mu biseera bye tulimu si kye kiseera eky'okukyalira abalwadde, si kye kiseera eky'okugenda okuwagaliza omulwadde okusuuka amangu, kubanga osobola okuvaayo n'obulwadde ate naawe n'obutwalira abantu abalala. Sinakindi osobola okujja nga tolina wakuluma naye ate ng'olina akawuka kano ka virus mu kati abantu ne balowooza nti gwe oli bulungi, kumbe ate ogenda kubalwaza. So bino ebiseera si biseera bya kukyala mu maka g'abantu balala. N'ekirala, omuntu omulwadde kyandibadde kirungi n'aba nga akozesa ebintu bye nga byawuliddwa ku by'abalala bye bakozesa mu nnyumba, okugeza ekikopo, essowaani, ekijiiko, wuma, tawulo, byonna amasuuka, bulangiti. Kyandibadde kirungi omuntu ono n'aba nga akozesa bibye. Fuba okulaba nti ewaka mufuna akaseera ne mulongoosa oba ne musiimuula nga mukozesa amazzi agalimu sabbuuni oba sanitizer okusobola okutta obuwuka buno. Kiba kirungi okukikola waakiri omulundi gumu mu lunaku, ebintu ne bibeera nga bisiimuddwa bulungi. Ate buli kaseera kyandibadde kirungi abantu okubeera nga banaaba mu ngalo ne sabbuuni, okusingira ddala ng'ova kukolola, kunyiza, nga tonnategeka byakulya, tonnaba kufumba, nga temunnaba kulya, oluva mu ttooyi, ekyo tubadde tukikola era nga tukyogerako ebbanga lyonna, oluva mu ttooyi oba ng'engalo olaba nkyafu ziddugadde, fuba okulaba nga onaaba engalo buli kaseera ng'okozesa sabbuuni. Bw'onaaba engalo nga tokozesezza sabbuuni oba sanitizer, kirungi naye ate si kye kisinga. So kyandibadde kirungi ebintu ebyo okugobererwa obulungi bwe kityo. Bw'obeera ng'ogenda kwasimula, kyandibadde kirungi okufunya olukokola n'oyasimula omwo. Omukka guno ogufuluma
oba amazzi gano agafuluma ng'oyasimudde galeme kugenda wala. Byebyo ebimu ku bisobola okukolebwa okutangira abo ababeera ewaka n'omuntu asangiddwamu obulwadde bwa COVID obutafuna bulwadde. Waliwo ababuuza nti bbanga ki eryetaagisa omuntu asangiddwamu ekirwadde kya COVID okubeera nga yeeyawudde ku balala? Njagala kugamba nti kyandibadde kirungi omuntu ne weeyawula ennaku 14. Obala ennaku zino okuva lw'otandise okuwulira obubonero oba okuva olunaku lw'osangiddwamu COVID, kuba waliwo abantu nga talina kimuluma, talina kintu kyonna, naye n'agamba nabadde ne gundi nga alimu obulwadde buno, bamusanze nabo nange kangende bankebere, n'agenda ne bamukebera ne bamusanga nga naye akawuka mwekali. Okuva ku olwo lwe bakusanze nga obulina oba okuva ku olwo lwe watandika okuwulira obubonero obwo balina ku 14, bw'oba ng'osobodde ng'oyagadde osobola okuddayo mu ddwaliro ne bakuggyako test endala eya rapid eyefulumirawo seeri empanvu oba erwawo eya PCR. Eyo yo esobola okubeera positive ebbanga erisukka mu nnaku 14 newankubadde ng'owonye ng'obuwuka bwa coronavirus tebukuliimu mu mubiri gwo. Eya rapid esobola okukuwa embeera nga bweri okusinziira ku kubeera ne virus zino mu mubiri gwo oba okubeera nga teziriimu. Byebyo bimu ku bibuuzo bye tuzeemu olwaleero, naye bwe waba nga waliwo kirala kyonna kye wandyagadde twogereko, oli wa ddembe okubitusindikira ng'oyita ku mikutu gyaffe emitongole okuli ogwa WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter ne YouTube. Wonna onoonya Health Touch Uganda. Ku WhatsApp bw'oba wayagadde okutusindikira message okujoininga group zaffe, era osobola okutusindikira message ku 0753 92 48 96 n'osaba kalinki ako akojja okutwala ku group za Health Touch Uganda obeere ng'osobola okutabagana naffe directly. Muwanguzi Shadrack, Health Touch Uganda, follow the light.